bwe twogera ku meenunula munna Uganda takyagalaba. Lwaki? Kubanga ate kakati eggwanga lyetaaga kununula. Kitegeeza tulina okugenda mu meenunula ataaga okubiri kati. Aganunula eggwanga. Ne wakyaliwo akakundi akatone nnyo akakyagamba nti ndowooza era keenunula. Kalaga nti kanunudde abantu. Ate kakati abantu mu ssente z'omusolo kakati ate ko ne kaba nga kali mu kwenunula kokka ate. Paka kati emyaka 38. Kisoboka. Yes. Abantu babonaabona nga balina ebizibu bingi. Amakubo goyogerako, amalwaliro goyogerako, bobituukamu amalwaliro malwadde okusinga abalwaliramu. Temuli ddagala. Wabaziyambye ne bazimbawo bizimbe bisigala bizimbe. Naye nga ki bateekawo budget kuzimba kizimbe oli amanye nti kigenda kukozesebwa obuwumbi bubiri nga bajja kuzimbisa akawumbi kamu. Nti buli kibakola target. Ne bakola oluguudo n'olulaba nga lupya naye nga munange ennaku ntono nnyo nga lwatandise dde okuwomogoka. Nti kwawula kwe kuliwo wonna buli ekikolebwa. Gwe nga wowe NRM eyakunga banne NRM banno ameenula gano mugaaniriza oba mulina ebibuzo bye mulina obbaddiza nga temunagajaguza? Abantu nga bali bubi mugambi malwaliro teri madagala. Sente omanye kati budget ej'okukolaawo bano babbala mu baani gwe omanyi sente ze baba bagenda okulyawo. Abasawundi. Bano buli abategese bonna kati abo babeera mu sente babbalanda bonna ebyo bikiwe kati baani ontegedde kubanga nti kye bagendamu bo kwesanyusa abo abatono kwenunula miliyoni z'abantu atane zimu mu Uganda ku lunaku lwa 26 abajja okubeera wali abayita abalina kaadi bajja kubeerawo omutwalo nga gumu bano obutawera omufuja bulungi nebo kuba teguweze naye nga abakifunyemu tebasukka 20 agenzeyo tebamuwadde na transport naye ojja kulaba biliyoni ezifulumye naye nga zisaasanidde mu bantu batono. Sente ezo zisobola okugula ebintu ebikozesebwamu mu malwali omuli ebintu ebijjanjaba ne badde ndaba mukono nga teri kyuma kikebera bantu wane mubende wabiraba tulina omubaka omukyala agamba nti wabyabulamu onalewo hope nakazi naye nga tamanyi nti ne mu ddwaliro teri kyuma kikebera bantu. Ontegedde abantu bapaala kudde eri bwe babadde eno kati embeera bwetyo. Kati mwabe nalembwe mba mukaaba opposition yebagattireko wa? Nze kakati nakugamba nze byenyalemu nabireka wali ndi Ssemango ng'omuntu kasozi saagala nakumpita bintu byenyalemu kuba kati abantu olw'okuba n'emitima gyenyi oli ayambala n'obwambaze essaati oba ekintu kyonna nga bakulaba kyenyalemu oli naawulira nga afa banaatera okulekerawo okulya menvu. Gwerinda mwami Museveni entero lwagita neteeka wali Uganda egenda kutereera kati kyekizibu emyaka takyasobola myaka ekyemyaka ekyo kyogera nnyo buli tubeera ffenna wano naye nze sikiraba nga nsonga generation y'abavubuka etegeerera wala nnyo mwena alemu temuyinayo muvubuka asobola kujja anti kye gavumenti bonna bakifunamu wali omukulu buli omu bagamba omukulu tambula tova ku maini nenga yavaako dda. Abantu tebajja kukyuka banna Uganda tebajja kudda mabega. Mwami Museveni yatandika awangula ebitundu 9 nadda mu 8 nadda mu 7 nadda mu 6 kati yamalidde mu 5 mu 6 kati kuno bajja muwulira mu 2 so kati olunaku mu bufunze telukyalina makulu wadde dakika entono bya abantu bayayananga kunaku ngezi okujja ne kati babiwulira ne bawulira na busungu babalaba sente zaabwe z'omusolo zigenda mu ebyo liberation bantu bagenda kuzayo bana mu masomero gali hayi n'abamasomero tobanenya embeera tebalina we baliisa baana ngo banyumeza tugenda kujjaganya mujjaganya biki liberation eyaki menunula gena ale agaki tunula mu kamera wali owereza ebigambo wa Museveni kukikwatagana ne liberation nga mubende mwami Museveni mubende kuba essasa ebbereberye bw'ogitunuulira ne ku mbeera eziriwo abantu baba bayewuunya n'okwewuunya nti ddala eno ewasooka ng'enguudo ezisinga obubi ennyo ziri mu mubende gujjeko luno lukoleddwako okuddeeka kumiro wali naye luno olw'ekasambya bukyalo basuubiza tetugenze mu bisanja bibiri waliwo asinga oyo obulimba nze nsigale nga nkyawerekera oyo banirizaako basewo ne banywa mwenna gye musizira okubanga mutulaba abanaffe abali emitala bw'amayanja abali e Uganda mwebala okubanga gye muli ne leero tuzze ensonga etuleese ino omukulu Ssemango eyali omwogezi we NRM okumala ebbanga n'amala n'abisulawo ng'akooye ng'agamba babalimbisa
akalubwe kaggwa nga bamaliriza ebintu bye boogedde nga bagamba abantu bawulu tebabikola. Olwala no wetuli tugenda tunulira olunaku lwa 26 giyite Liberation Day ya NRM giyite amenunula agabeerayo nga 26 January galiyo ncha. So lero nati lwakuna encha legaliyo encha lwakutano legaliyo. So akatumenyere mu yenga aludde mu NRM atubulire gana amenunula mu Uganda agalindirire mu ngeri ki agesunge kochi tibule tugalaba tumanye kye kiba kize mu gwanga kye tulina okubira mu ngalo. So ndino mukulu Semango wano agenda babuzaako bwamala atukubire tocha tusigire ekifaananyi tugendo tuka ku lunaku olw'enkya nga tumaze okweteekateeka bulungi nga tumaze n'okulaba nti sanyu kati bana Uganda libabuganye abasubscribing n'abasharing ambebaza bw'olaba n'otuuka n'obiraba bambi tuongerereyo n'abalala basobole banga babifuna. Omusemango amenunula ge NRM gite Liberation Day ya 26 January. Okay, neyanza nnyo nange njagala okwegattako abo abatera tulaba ate era ne mutuwuliriza kuba temulaba bulabi bifaananyi nene muwuliriza namwe abatwala message zetwogera nga nkulu kuba lino eggwanga lyaffe kulembeze bonna basobola olivaamu ne baggwawo eggwanga lisigale litambula weriri. So abasookawo tetumanyi ne gye baafiira ne gye bali naye lyasigala litambula ne bwe twogera ku meenunula munna Uganda takyagalaba lwaki kubanga ate kakati eggwanga lyetaaga kununula kitegeeza tulina okugenda mu meenunula ataaga okubiri kati aganunula eggwanga ne wakyaliwo akakundi akatono ennyo akakyagamba nti ndoozera keenunula kaalaga nti kanunudde abantu ate kakati abantu ssente z'omuwoomusolo kakati ate ko ne kaba nga kali mu kwenunulako kate paka kati emyaka 38 kisoboka. Yes, wekisobokera nti abantu balina ebizibu byabwe bingi tebikoleddwa. Bwe tutunulira ebyobulamu ne tutunulira enguudo ne tutunulira security lwaki omatiza mu Uganda nti amenunula gano tegaliiwo? Nze njagala okutegeeza nti mu byonna bye twogera abantu babonaabona nga balina ebizibu bingi. Amakubo goyogerako, amalwaliro goyogerako bw'obituukamu amalwaliro malwadde okusinga abalwaliramu temuli ddagala webaziyambye ne bazimbawo bizimbe bisigala bizimbe naye nga ki bateekawo budget kuzimba kizimbe oli amanye nti kigenda kukozesebwa obuwumbi bubiri nga bajja kuzimbisa akawumbi kamu nti buli kye bakola target ne bakola oluguudo n'olulaba nga lupya naye nga munange ennaku ntono nnyo nga lwatandise dde okuwomogoka nti kwawula kwe kuliwo wonna buli ekikolebwa. Kati olwaleero tubadde wano twalina chairperson wa bodaboda owa district nga mulwadde ekigere musajja wenyale mu nnyo nkoluka museveni ne president yamukubira emirundi egisukka mu 78 president museveni nga yamukubira terevu bulungi nnyo kubaze nali nkuliramu akaluka mu district Greater Mbene nali deputy coordinator naye nkulaga omusajja bwe yalwadde ekigere nga kyetaaga okutemako ab'opposition be bamuyambye n'omujja ewaka ne bamuteeka mu ddwaliro mu Tufale Manga wano nga tewali kaliwo nga kukwata mu nsawo ab'opposition n'abalala abantu abalina omutima omulungi nga be basonda akasente. Nze kennyini gwolaba wadde nawumulabiri naye soja asigala soja twakwata empapula z'omukulu oyo ng'asaba obuyambi bwe secretariat emuyambeko ye NRM balabe nti bamutwala emulago n'ekirudde ogamba kafuuma okitegedde Joseph olwaleero kyasinze okunsesa yali yeetaaga obukadde nga 10 okulongoosa ekigere ekyo n'okukubako ekiraka bwe twatuuka emulago ne bamutwala nakirudde. Secretary General n'alagira omwanika n'agamba omwaniko yeeyita ambassador uweniyare n'agamba bagenda kuba wase naliyo ne Joshua Sekati ne tukuba amasimu nga takyagakwata kati myezi ebiri ne tutuuka abantu ne beeddamu okunoonya akasente ne bayamba Kafuuma ne bamujjanjaba eri ne bamuwola bamwami kyeyune sente zaali zibulayo nga gavumenti gye tulowooza nti yanunula n'abagikolera tebeetaaga omwanika olwaleero amawulire ogalabye mwanika wenyale nga bamubyeko buwumbi bubiri mu nju oyo tali mu kwenunula bali mu kununula ggwanga ng'oli owaabo abakolera emirimu afa bukadde 10 bubuze ekyalo ne kisonda opposition n'ensonda nga bo basirikidde ensimbi.
zirina munju kitegeeza ati nti n'okuziteeka munju bati okuziteeka ku account abantu bali kubikutiya kwe beebase sente b'omusolo bannayuganda agomeenunula nabaki beenunula abantu abatono sema gwe ng'owe NRM tuli mu benderero gye tusinzidde era gye tukolera bulijjo gwe nga owe NRM eyakunga banne NRM banno ameenula gano mugaaniriza oba mulina ebibuzo bye mulina obbaddiza nga temunabajaguza abantu nga bali bubi mugambi malwaliro teri madagala sente omanye kati budget ej'okukolaawo bano babbala mu baani gwe omanyi sente ze baba bagenda okulyawo abasawuli bano buli abategese bonna kati abo babeera mu sente babalanda bonna ebyo bikiwe kati baani ontegedde kubanga nti kye bagendamu bo kwesanyusa abo abatono kwenunula miliyoni z'abantu 5 ezimu mu Uganda ku lunaku lwa 26 abajja okubeera wali abayita abalina kaadi bajja kubeerawo omutwalo nga gumu oba n'obutawera omufuja bulungi naye bwe guba teguweze naye nga abakifunyemu tebasukka 20 agenzeeyo tebamuwadde na transport naye ojja kulaba biliyoni ezifulumye naye nga zisaasanidde mu bantu batono nga sente ezo zisobola okugula ebintu ebikozesebwamu mu malwale omuli ebintu ebijjanjaba nabadde ndaba mukono nga teri kyuma kikebera bantu wane mubende wabiraba tulina omubaka omukyala agamba nti wabyabulamu onalewo hope nakazi naye nga tamanyi nti ne mu ddwaliro teri kyuma kikebera bantu ontegedde abantu bapaala kudde eri bwe babadde eno kati embeera bwetyo kati mwabe NRM bwe mba mukaaba opposition yebagattireko wa nze kakati nakugamba nze NRM nabireka wali ndi Ssemango ng'omuntu kasozi saagala nakumpita bintu NRM kuba kati abantu olw'okuba n'emitima gyenyi oli ayambala ne bwambaze essaati oba ekintu kyonna nga bakulaba NRM oli naawulira ng'afa banaatera okulekerawo okulya menvu anti ga kyenvu abantu banategerekeraawo ndizi nabbogoyi Ssemango leka kuubisa bantu mikolo gibeerako ennaku ze bwe mbuulira gy'olaba bantu bazambala kakati bazitadde munda muli bazikwekera muli munda sedda aba opposition oli bwe yayambalanga oba bulu oba green oba red ng'abeera mutemu kuba generation ya radio wejjidde nga yakyere nga lyo NRM gwe bakubira mu ngalo bwe naye kakati naye bikofiira babiteeka mu nsawo eyo bwatuuka watuuse n'akiteekako mu kibira ngaawe watali bantu ente ze zimulaba n'ebibira kakati bwatuuka wali abantu ekikofiira n'akijjako bekisaati n'akite bakukuta bukukusi nabyo gwe nolowooza nti agomeenunula baba baanunula abantu nga babazizza mu mbeera eyo ensi nkambwe ensi nkoowu ani ayinza otuuza mama Museveni amunnyonnyole nti ekituufu gana ameenula gw'otugamba taliyo NRM taliyo lani ayino mugamba opposition n'abe NRM abatono ennyo bavaayo abasajja abatono nnyo n'abakazi be bakyogerako baba bakuyita mubi kati wenjogeranga bino olabisa abantu bakuyita mubi bajula kuwa butwa kati kitegeeza nti bali abatono abandi badde bawabula bakiryamu mu kukiryamu kyovudde owulira nankabula oli yaga nti muzeeyi liva ku ekyo ky'abapposition kye bagamba naye n'abalala bagamba bw'ovaawo baddawa nga kyekituufu gwe sooka otunulira erigimu gy'ayina ey'abakadde bonna abo oba ogenda bateekawo huyo yegaya bwegaya ono wa finance Moses ali ono katikiro w'okumekasi owa finance teyaleetako budget nga ya mwaka mulala azze kusoma budget bebo basajja bayina bebo bayina kati Ssemango kambuzeemu gino emikolo gikyayina omugaso lwaki giteekebwamu omudidi gw'ensimbi y'omusolo kuba tebakwata muzaabwe tegirina makulu okujjako kyegambye okunyaggululirako era abategese naye nga si mwami Museveni bana abamwetoolodde naye ataati asulawa bw'obeera nannyinimu mu nju ebikolebwa oyagala kunga gwoba tobimanyi olwaleero basuze enjala abantu bange olwaleero beetaga school fees school fees omwana yazituusa okirekera mukazi nnyinimu omutwe kyekikulu wane eggwanga tebalina ennyinza mulala tulina ennyinza mwami Museveni bw'oba olonze baminisita ne bakola gaddi b'engale n'olonda abantu mu bitongole ne baliya ssente z'omuwa omusolo gwe n'oŋŋamba nti ate ye tetumunenya
tusooke tunenye bano tubate tuyinza munenya nga gwe balonda bagobe bano minisita gwe bajjamu obwesige teyamulemezaawo namuganza tunenyani owennyonyi ani yamulonda ono gundi omukyala olwaleero ebikampuni ezakoze ennyonyi emyaka gye zibaddewo tezikolanga magobo zikoze roosi empitirivu naye era si yaaliwo kakiiko tekamusensula n'ebibibibyo byonna ani aliwo kyenkugambye nti ye gwe mutwe gwerinda mwami Museveni ente lwagita neteeka wali Uganda egenda kutereera kati kyekizibu emyaka takyasobola myaka ekyamyaka ekyo kyogera nnyo buli lutubeera ffenna wano naye nze sikiraba nga nsonga generation y'abavubuka etegeerera wala nnyo mwena alemu temuyinaayo muvubuka asobola kujja anti kye gavumenti bonna bakifunamu wali omukulu buli omu bagamba omukulu tambula tava ku main tambula tova ku main nenga yavaako dda temuyinaayo manyi oli wakitegeerera nga byokola alaba biri ku main temuyinaayo omwe gwe muyinza ku frontinga nti wuuno nkugambye ekibiina ky'NRM kya mwami Museveni ye ng'omuntu kati pati kyeyo era nze sirowooza nti na pati kutuukiriza kati gwe wenale mbutugamba gwe yaliyo tubulire ebiriyo kubanga kyenkugambye kati ebikiiko bw'NRM bwalondeko ogyeko nze yeewummuza bwalondeko bwe bapate gwani yakudira mbigere ate gambye n'abakadde obukiiko bulio tebunalondebwa ate bajjuze kati gwe wateekawo ekyobwogezi ani gwe bazzaawo be bamanyi ani ayogerere n'alemu be bamanyi ate waliwo ye oyinza n'omuwulirayo oba gwakyajogerera babaka ba palamenti wano mbuulirawo jjuza abaali akalulu ng'ogyeko kabanda ani yesaba kalulu ka Museveni wa nga buli omu yasaba kake buli omu kati ateesa bibye wawuliddewo wana anyimirira nagamba nti emubende bannange ettaka lituli bubi wali Pasco wenva gwe n'omuwulira ng'akyogeddeko ekyo okujja kali birala bagenda ne bakola kunamuguza wali manye sinamuguza waliwo bagenda ne bakola akagundi kafuti nga 10 ngove kanyogoga ne babanga enkoko enywedde mu lwendo twakoze oluguudo awo naawo byebizibu byebutologo akokakati okuddayo ku liberation lwe luno olunaku lwe mwanditudde ne mwefumiitiriza ku birungi bye mutuuseeko ebyokugoba abantu ku ttaka ddaka nkumalireyo ebirungi bye mutuuseeko ne mwefumiitiriza ne ku ebyo ebiyinza oba nga bikyagaanye emyaka emeka myaka 4 ng'abantu bagobwa ku ttaka ekyo kiveeko security erigulugulu amanyi abantu abafa nga kyekibatta nga kyekibatta omanye emundu eziri wano mu ggwanga kakati abasirikale obusaala bafuna batono abakozi ba gavumenti ab'enjawulo obusaala bafuna batono bakyovula abasirikale nabo benyigidde mu kubba tebalina kyakukola naye lwaki ekyo nakyo kirabika kubanga naakalaba emirundi 3 nga keesi zeeyongedde bamukwategera bye bogenda okujaganya nga wolabye omwana mu woteeri yapanze n'abasirikale kigiti mujaye ne bamunyakulako akasente basirikale nenanga womuwulidde naye tugenda bakola tuti tugenda kubakola bati ensi yayinonekadde yonna eri ku bunkenke tekyali mukwano gwani tekyali ani kwani bantu bakola buli omu byasanze mu ggwanga kubanga ebyenfuna bwe bityo bwe biri emisolo giri waggulu nnyo ate ebikozesebwa omulimi ali bubi nnyo kasoli wuye ali ku 4 5 bwogenda gyegamba amakuba gye gali amabyeri ge batasobola nakulimako kale tukanye semango byogera biri ku international level njagala tuddeko ku mutendera gwa district nga mubende tetulinayo kantu kona tusobola tunulira ntugamba kanu wakirika tukajagulizeeko liberation yeno eriwo ngaki gwenga gwe naye gambye kabambe sasi bwe lyavugira ebbereberi kiri mu mubende kyenkugambye kyenyinza okuwaanako municipality wano wadi banka tujebaza akasente kalabese kakoze enguudo n'ebitaala ate kiri emifuufu gye tubadde tukuba engatto za buli lunaku nga za 10,000 awo kale omalamu ewiiki nga tonnakuba kuba tokyakuba ngatto za buli lunaku nga luli naye kyenkugambye kati gwe yingira butoloogo madudu genda eyo olabe empuku z'ebinnya mu makubo oveeyo owulire ettaka buli wamu nga bagoba abantu babayiribye babazze eno ofunya bulungi oba oyagala omuntu akugambe kukyaganyaki nga amalwaliro teri wadde ka bodaboda katwala mulwadde wantu ekyo ng'okijjeeko amalwaliro temuli ddagala abantu abaliyo mu byalo byaffe
kasooli ali ku bitaano essaawa zino naye abantu abanene abasinga be babaguza ensigo ng'eri ku bbeeyi agulira mu bbeeyi ne babaguza eddagala nga lya bbeeyi nga n'eri mufu ontegedde bulu nkuwulira kaakati oyagala omulimi ajaganye eki nga ebintu abigulidde mu bbeeyi byonna byonna n'atuuka okukungula ng'ali mu bitaano kati kitegeeza omuntu okugula ennyama mu kyalo wano kiremu eyente yeetaaga kiro 30. Samanga nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza baana gwe nga gwe nja kwesigama nnyo ku kya pate kuba bwe wava mu NRM tewalangira nti wadda mu pate yonna akyakulaba akulifalinga mu pate ya NRM bino ebintu osubirayo okulangirira nti nkomyewo mu pate ate kakati tutereeza butereeza eri ntegedde bwe biba biganye nakubuuza kino ekibuuzo semmango gyodduka gye bagula abantu bagende bakolere ate gwe ng'oddukayo ewali akasente baliwo abakolerayo bakozeeyo mirimu ki bakagabo babagula babateeka mu pate zaabwe teeka naawe abo balalu baveeko tebali ku Uganda tebali lumirwa Uganda abo gw'olumirwa Uganda nyina ekintu kye njagala okubuuza ayinza okuvayo n'ayogera ebintu nga bino nzize nga nkiraba enfunda eziwera mwe pate yamwe tekyayingiza bantu bapya bali babeera mu komedi waabwe kubanga lwaki buli wendaba abantu be bagamba nti babajje mu nuupu ate kati ennaku zino bakifulire ddala katala balinga abagamba nti bapate egi genda olaba bajja abawadde abawagizi ba nuupu beegasse ku NRM wayita entagala bbiri ng'ate bavudde mu kamera baatuzanyisa omuzannyo omufu kyenkugambye ate abavudde mu NRM okudda mu nuupu tetuwulyangayo yemulugunya bali baba bakola komedi kulaga bannayuganda nti bwe balaba nti waliwo abavuddeyo abantu abalumirirwa ensi yabwe batandika okutya okukendera tebasobola kukendeera kyenagamba ne bwogula abenkana batya manya bano bakagabo obwo boyogera n'abalala oba tojjewo bizibu bya bannayuganda oli komedi ojja mukola omwana omulimbelimbe kati tugenda bawayo bukadde 10 gwe oyogere bwoti okole bwoti bannyuka babawadde emitwalo 20 abaana nga baga obwo nabo bulimba bwongera ate kukubakuba mwana ga bwe bati bwe bayimiridde kubakuba kubanga ndabira no kuba muno omulenzi Eric Mugwanya ye Eric Mwesigwa ono yegwe bagamba nupu gwe yayo chapasi omwana oyo yazagala irundi nga 8 naye yennyini tamanyi byayogera tabitegeera bwali tegedde naye eyiyo nembeera kyegambye eggwanga bwe lituukaawo nga abantu okukwagala mulina kukola comedy abantu gavumenti obagala mulina kusooka kugula abantu museveni obuganza akyabulina kyenkugambye gavumenti okujagala yeetaaga kusooka kugula abantu mu bibiina birala ate omuntu gw'ogula ow'ekibiina omusiya abantu bonna kyenkugambye ojja gula emupya omwo akiikirira abantu emitwalo 7 oba ogiguze 7 era ebizibu by'emitwalo 7 oli by'abaakiikirira biba biweddewo kulongoosa bulongoosa mbeera security kutereera Mwami Museveni dembeli obuntu kubeera nga ddungu kankubuze sema Mwami Museveni essubi lyamugwamu nti in case ni waba agambye nti kwogereza balonzi oba nti kwogereza abantu bamuwagira tebasobola kumukiriza asobola nze kuwulira tekyali boogereza NRM bajoyininga NRM nonga nti abantu 10 baawo ate gwo badde mu buyinza ebbanga lyonna ate oba okyayogereza kulonga nti tumatiza abantu kuki kwanza nalaba akabadde akaliwo nga bamuyise embwa asinkana abaana bagete koloro walabe ebyaliyo akantu nako kansobera ng'abaana bali byabwe ne muzeeyi ali byabwe ne batandika namuvuma muzeeyi matakonko nga yali awo abalaba kyenkugambye takyasobola bawuliza olulimi kuba emyaka sigije generation ndala olinga agamba ti Mwami Museveni kati byakola ali mu kwesiba bwesibi ku bantu ate nga akoledde eggwanga lino ebintu anti kati ayina bagambye bano abatono abamanyiki bwavaawo nsigazo obwa prime minister nsigazo obwa vice president nsigazo obwa minister bonna n'abeera DC abo be bali awo bamugamba muzeeyi wamaggo gira obeerawo ninge kubanga bo bafuna kwabo waliwo agula amafuta kagabega motoka kagabega waliwo asasula amasannyalaze ontegedde bulungi kati abobbo tebamanyi bizibu biri eno kati olwaleero litabwebeerako omusolo gwa 104 babimanyi nategedde liberation y'omulundi guno egenda kukolizibwa mu Busoga jinja
anti kakati balaba mwoto gutya ate jinja teyawa bobiwine yewanu kati batwala yongolo bamanya nti babazizza bagenda mu butundu kakati bamanyi nti why kati tugende tukolere eno batunaabako n'ebyamagero abantu tebajja kukyuka banna Uganda tebajja kudda mabega Mwami Museveni yatandika awangula ebitundu 9 nadda mu 8 nadda mu 7 nadda mu 6 kati yamalidde mu 5 mu 6 kati kuno bajja muulira mu 2 Samagole kawairiza timu nze kubulya gwendaga abantu bachamwagala aina walinya ate bakwagala osibidde mu 5 mu 6 anti abantu beyongedde obungi population yeyongera nti ebizibu byebisinga obungi kyenkugabe gye byeyongera obungi gye bakoma okuvaako ekyo kyolina okumanya mu buli ngeri yonna kana akaluka 226 ojja kuwulira banaabeera abalamu nga tewali kusaaga kalimu ebirwadde ne beekwasa ebirwadde bano tebakuba kampeyini mu bagambye embalala bazuddeyo abalwadde 3 babazuule bamwise COVID-19 simanya abaana bazibu nnyo n'abantu abakadde nabo luli bawozanga omusajja atukuuma kati ate bwe bakuuma tibakyakuuma owulira abantu baga wanzibye wano bankoze bati ate kakati bakoze bafunanga otulo naye kati embuzi bazibba abantu tebakyali ku tulo nze nkubuulira naye semango nyine ekibuuzo yakuyimba n'agamba ebintu byazzeemu Mwami Museveni obusobozi bwonna obukola ebintu binaabulina lwaki tebigenda mu nkola alinga Katonda gwe yagamba nti bw'ona ogamba ku bantu babakola obubi ajja kukuyita alabika kyatya atyo muyita Katonda singa n'abagambako nti lwaki mwabde zino ssente lwaki mwakoze kino alaba nga Katonda ayinza omuyitirawo mu ggulu ate nga kyayagala okubeera wano mu Uganda kati okutyako kuli awo ndowooza kuba kyeggambye ti ekibiina kiremeddwe n'okulonda obukiiko naye owulira wali biliyoni 2 bazikoze ki bazibye nga zirina mu nju oli ateretse butereze ziri awo kati yeggwanga mwe tuli naye kisoboka ekyo ate lwaki ebisawo ebyo byanneewunyisa bali babiina ebisawo munanga mbw abaana ababibbye babadde bagenda bamansamansa kwe kubakwata simanyi bakutaasa 36 enanga oyo enanga oyo yayogera ffe yatuwa bazibammye baziterese ziwumba n'okuwumba naye kati kwe sekuliteri zaali zino nayo ki sekuliteri erina bank account ate kyegambye muwanika kati ezo tezabadde zeeri abbye wali kibiina atadde ewaka asirisi ambasada ngala mukubira masimu kyala nenjogera naye nemuwulira nembaga bino ebintu byammwe byangoba nti anedda mukigera kukola ku musajja sigine kya sitamu batwezala mujje kati myezi 2 n'omulwadde waffe twamujjayo dda mwekwanya ne mujjanjaba bwe tujjanjaba bwe tusasule no mabanja mwe mama mubere n'obuwumbi bwammwe buwo babunyaku mubere n'obuwumbi bwammwe nti asente tewali zinaatera okujja ndowooza zaali zirinda nnyonyi ezijje mu maka ga ambasada omwanika w'NRM ziryoke zijje ku gundi ku ofisa bayambe abantu b'NRM so kati olunaku mu bufunze terukyalina makulu wadde dakika entono by'abantu bayayananga ku lunaku ngezi okujja naye kati babiwulira ne bawulira na busungu babalaba sente zaabwe z'omusolo zigenda mu ebyo bantu bagenda kuzayo baana mu masomero gali hayi n'abamasomero tobanenya embeera tebalina bwe baliisa baana banyumiza tugenda kujaganya mujaganya biki eyaki agaki olunaku lwe bateeka eggwanga lino mu mirembe ng'ate liri mu buzibu bweryalimu gwabulaba enjawulo ennene lirudda wakati gwabulaba bannayuganda tebannabulaba kubulwako eki nti obote abasirikale be bakwatanga abakazi bano tebannakwata n'ebisigadde olaba emizenga gyekyo bingi bimuzeeyi byakoze nabo nga tebigiragaranya anti kati biri mu kwonooneka ate byogere nti bikoleddwa webale kuzimba amalwaliro gosobodde okuzimba galifaalu naye nga temuli wadde omukebe gwa panado n'ozimba amasomero malungi nnyo weebale nnyo naye nga abasomesa bavuga mu mayiro 4 okugenda ate ojja anaasomesa naye ng'omuwa emitwalo 4 amagana n'amadda mutwalo nolooza babitegere mutegere bulungi kaakati kyovudola abasomesa bangi bali mu kwegoba mu busomesa
bami nga tebalina kyakkola ate bansanyudde balina ke bakola bagenda ne beewolayo akasente kalooni n'atandika ka bizinensi ke agenda lwayagadde kati osuubira bana kuyita kyegambe lwoba osuubira bana kuyita bonna badome nti kakati so embeera eri awo nti ebyakolebwa bayoza ate biri mu kuwanikibwa mu ttaka eyo embeera bweri tunula mu kamera wali oweereza ebigambo wa Museveni kukikwatagana ne liberation nga mubende mwaye Museveni mubende kuba essasa ebbereberye bw'ogitunuulira ne ku mbeera eziriwo abantu baba bayewuunya n'okwewuunya nti ddala eno ewasooka ng'enguudo ezisinga obubi ennyo ziri mu mubende ng'oggyeko luno olukoleddwako okudda ekakumiro wali naye luluno olw'ekasambya bukyalo basuubiza tetugenze mu bisanja bibiri waliwo asinga oyo obulimba nze nsigale nga nkyawerekera oyo akasanda luli kudda myanza kati olw'opposition olw'okuba gye lyetaddemu mpulidde mu 2023 n'emyaka emeka nga luganye pressure y'ekyo kakati lubaga nti tulukole buli kimu bakikolera mu bululu tikati bwe tuteekayo 2024 wano 2025 tuba tumaze oba olyawo kasanda kakati ejja kubeera mu bye tejjeera kubawagira mufunza olunaku lwa liberation mu lugofu temuli kalungi kalimu mu lunaku lwa abantu bawulirira ddala nga fadhali bagane nti birthday twagimanyira tumanye mazaalibwage mwifo kya birthday liberation gabere mazaalibwa ga muzeeyi kuba ekyo balaba nti abambe mulamwa naku z'omwezi zituuse teyazaalibwako buli muntu yenna abakalimbye nebino menunula getugenze okujjaganya menunula ng'abantu ate baagala kwenunula bizibu bibali by'emisolo baagala kwenunula nguudo baagala kwenunula ettaka bali mu kulimba oba teteyabbako ttaka n'amiini bali mu kwenunula oche bagati ate go wanunula mango sesa ntegedde bulungi obote teyalibbako teyabba kutta kati so kyenkulaze tegwanga omukulu tunatera kumuwa lisiti modeka mutuule fe tutuule akazende ke wadde mukalira wa katonda bwali bwerere lisiti eba yabwerere basaba bandagano mu butongole nti mukulu fe tukukwasiza bw'olikoowa basaba ne banyabo tubebaza we twatandikidde omukulu musambaganyise Mango Steven Kasozi gwe mbadde naye nga bulijjo yali mwogezi we NRM ne bomuulira avaamu ebikaawu ng'omususa nakoowa saagala kuwerekera balimba nze ndi musajja mu kristaayo omulokole mu mutima obulungi kati nze saagala nimbe enkya nimbe nenu era kyovudde olaba nti ne bwe mba nkwanye mukazi sirimba kye banjagalira sirimba kuba bw'olimba omulala ajja okubuulira omulala nti oyo mulimba mukkirize tubasibulire wano ili yabadde ku tobonyebonye mu nsi yaffe eno ensi ya mirembe security erigulu emyaka gino gye nnyinaaga ndabye ebintu kuba ndabyeko ku gundi ya mini nendabako ku yobote nendaba ku yuno ogatagatamu amata goono matakonko simanyi baana gye balaga betuzadde matakonko ya muzeeyi era ne bamala basingana omukulu bwati nga ye driver tibu batukuba miteke mu nnyanja abantu bajja kwesula mu nnyanja bano nga tebalina gyakulaga bagaye kati kugende bugenze mu nnyanja kigwerawo tubasibulidde wano